for the Secretary of the Commission. Akakiiko k'ebyokulonda kasunsudde omugatte gw'abantu 8 okuva mu bibiina by'ebyobufuzi 8 okuvuganya ku ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu ka 2026. The correct page. Abantu 5 be basunsuddwa olwaleero okuli Nathan Nandala-Mafabi owa FDC, Gregory Mugisha Muntu owa ANT, Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP, Mubaraka Munyago wa Common Man's Party, Kosa Frank Bulila owa Revolutionary People's Party. Can then talk to us. Sir, you're welcome. Nandala-Mafabi yasoose okulabikako eri akakiiko olwaleero. Declare Nandala-Mafabi James Nathan a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026. Mafabi asuubiza nti singa bannayuganda bamuwa omukisa okukulembera eggwanga wakweyambisa obukugu bwe mu byenfuna okukakasa nti buli munnansi abaako n'akasente mu nsawo. You say you want to protect our gains. You want to protect gains of poverty. You want to protect gains of people suffering, or what? The gains should not be for a few. It should be for the entire country. And nobody made an application to God to be born in Uganda. All of us found ourselves here. And that's why we say, I want you to go to a hospital, whether in Kisoro or Koboko or Zombo, get equal treatment. Ate ye Mugisha Muntu wa ANT olusunsuddwa n'alangirira nti Kavuna alondebwa ku bwa president wakulwa n'okulaba ng'ateekawo enfuga egoberera amateeka nga buli muntu afuna obwenkanya awatali baana na byana. To build sustainable peace in this country because we want to focus on justice. So there is a rock firm foundation on the basis of which our people can go around doing their own things. Not caring whether you have an uncle in government, a mother who knows someone in government, or even when you don't have money, you don't have a cousin, you don't have a nun to call in case you find yourselves in a problem. No. There must be justice for all. Kusawa 8 President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu n'akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi kusaba kulembeze ba NUP ab'oku ntikko nabo batuuse ku kitebe ky'akakiiko erweza era Kyagulanyi n'asunsulibwa. Declare Kyagulanyi Ssentamu Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026. Wadde ng'enkuba ebadde efudde emb'okubula okuggwa mu ggulu, Kyagulanyi talemye kugenda maaso na kusuubiza bannayuganda nsi na ggulu singa banaamulonda. Whatever lies ahead of us is going to test everything that we are and everything that we stand for. But I guarantee you, brothers and sisters, freedom will come at the end of the day. Because after all, freedom never comes easy. Kusawa 9 Mubaraka Munyago wa Common Man's Party naye atuuse era n'asunsulwa ng'ono naye atubulidde watandikira singa aweebwa entebe ennene mu ggwanga. Twagala ba investors kituufu, twagala bannaffe ab'amawanga amalala, ne twagala abo bokka abatugasa. Njagala okubategeeza omugwira yenna ali wano nga talina ipapula limwogerako wemmala okwangulwa president mu nnaku 10 esooka asimbula alinyeddako. Njagala okubategeeza mmala okubeera president w'eggwanga lino mbagambye endagaano gye tuyina ne n'amawanga ga East Africa tugenda kugitunulamu kubanga erabika tetuyamba nga Uganda. Asembe y'okusunsulwa abadde Frank Bulila owa Revolutionary People's Party. As the Revolutionary People's Party, we are standing on federalism. The biggest problem of our country is the system of governance. Even if Mr. Museveni goes tomorrow and we have another president remaining with the current decentralization system, we shall not have any change at all. Abataano bano begase ku bantu 3 abasunsuddwa olunaku lw'eggulo okuli Yoweri Museveni owa NRM, Elton Joseph Mabirizi owa Conservative Party, Kosa Robert Kasibante owa National Peasant Party. Akakiiko k'ebyokulonda kalabudde abasunsuddwa okuba abeetoowaze eri ebiragiro ebibaweereddwa nga bayiga akalulu. That was also fulfilled and that there is a certificate. Akalulu ka 2026 kakugenda mu byafaayo anti mpaawo omuntu yenna agenda kuvuganya ku kyamukulembeze w'eggwanga nga namunigina nga bonna abasunsuddwa baliko ebibiina bye bakwatidde ebbendera. Ekirala kye twetegereza omulundi ogusookedde ddala okuva mu 2021 tugenda kuddamu okulaba akakongo okulondebwa omukulembeze okutali yadde omukazi. Peter Serugo, NTV, Akawungezi.